Wabaluseewo obutakkaanya wakati w'abakazi bajjaawo okuli Nalubega Aisha ne mukyala muto Nansubuga Harriet ng'enta bw'evudde ku bbaabwe Omulangira Ssuuna Ben okufiira ewa Nansubuga n'aleeta omulambo n'agusuulira mujja we Nalubega ng'agamba nti omugenzi yafudde masannyalaze. Bino bibadde Nabuti Mukono nga kigambibwa nti omugenzi yaddusiddwa mu ddwaliro lya Namirembe Church of Uganda wabula n'atasobola kulutonda olwo mukyala muto ng'ali wamu n'emikwano gy'omugenzi ne basitula omulambo ne bagutwala mu maka g'omugenzi amakulu eddandira ekireetedde mukyala mukulu okutabuka ng'agamba nti mukyala muto yandibanga alina ky'amanyi ku nfa ya bbaabwe. Nansubuga wakati Maziga atunnyonnyodde engeri bba gye yakomyeyo waka ng'agamba nti ye tasobola kutta bba kubanga badde bakamala akabanga ka mwaka gumu gwokka ng'ategeeza nti omwami waabwe yafudde masannyalaze ge yayunga. Ennyumba yaffe waliwo akabalaza bwe kati kayita bwe kati ku kisenge najja ng'atambulira kabalaza nze ndi mu kisenge naye muwulira kati waggulu waliwo akantu ka TV bwe kati olutuuse awo n'aseerera oluseeredde ndowooza ne yeekwata ku ako akantu naye nga okugenda okukola ebyo byonna byonna yalese ayunza amasannyalaze ga geeti ku gedduuka kuba emabegakawo baali baatubba naga akateekewo amasannyalaze n'agayungako waaseeredde akutta ku kantu n'agamba woowe nnyabo n'enziruka ne mugamba kiki beebu ne mutuukako nenzijukira nti ataddeko amasannyalaze ne mukwatawo kati bwe nti nange ne gankuba. Ye mukyala mukulu Nalubega agamba nti ne gye buli eno yeebuuza ekyasse bba kubanga yawulidde buwulizi nti amasannyalaze ge gamukubye n'afa kyokka ekimujja enviiri ku mutwe ye munno okumusuulira omulambo mu kiro. Wankubidde bujulizi ne baŋŋamba mbu afudde amasannyalaze gamukubye ne bandeetera omulambo ekiro. Baabatuuze bannyonnyodde engeri mukyala mukulu gye yayisizaamu mukyala muto ng'abuzeewo katono okumugajambula ng'amuteebereza okutta bbaabwe. Badde baagala muyisaamu eggaali era singa mufu singa tewabaddewo omuntu omugumu nga nze ndi muntu mugumu amaanyi g'abantu oteekako waliwo akwegattako naba abenagesaako awo ne tutasatasa embeera. Omukyala n'atabakubizi batuuse nange nze mwennyini n'abalala. Kansala w'ekitundu kino Kiggundu Stephen ne defense w'ekyalo kino basabye poliisi okwongera okunoonyereza ku nfa y'omugenzi Ssuuna ate bakole n'ebikwekweto ku bakamyufu abamala gayunga amasannyalaze. Omuntu yenna nga si technician si kirungi kutampalinga n'amasannyalaze. Nze defense wa Central Nabuti era nvumirira nesekuvumirira ekikolwa ekyokukola amasannyalaze mu ngeri y'okujingirira amasannyalaze galeeta ebizibu bingi ekiyinza okuleeta obulabe ku bantu ab'enjawulo n'abaana abato. Oluvannyuma poliisi okuva e Mukono ezze n'eggyawo omulambo ng'egusanzeeko ekiwundu ng'ekutte mukyala muto n'abatwala bba gye yafiiridde era n'alaga n'embeera nga bwe yabadde ng'oluvannyuma omulambo gutwaliddwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago okwongera okwekebejjebwa. Kaweesa Paul yakusakidde eggulu erino ku KSTV Agaleero.